Oyo. Walipata nza gwana. Tumugobe agenze msiligwa nyenga tumugobe genda. Omusajja oyo Rastaman naye alabisa nnyo president waffe mwana ne bafusoja. Ate saawa eno alaga nti azatubeeremu addeyo mbasajja abawage nabwali wakabye nnyo. Toyinza kubanga ozoleya president waffe ate n'olowooza mbu nno ogenda kujja wano otuvuyise. Okitegeera? So oba olina kutubeera mu mirembe kuba teri amukutteko teri amukoonyeeko wabula jasa atuleke emirembe. Bo batuteekamu bajje bavuyise owuli abakole fujjo wali pulezidenti waffe era bagambe nti ab'NUP ffe tulina effujjo. Naye jasi mirembe oyo musajja bamuyita Liitojjo azoleya nnyo bafusoja ate azoleya nnyo ne fada mwana. Kati saawa enaze ku mukolo gwaffe ayagala tulaga mbu ate ye wakabi nnyo. Owulya n'emirembe jasa atuweemu ffe tetumuyinaako buzibu bwonna jasa atuviire agende. Ekyo atuviire agende azoleya fada azoleya bafusoja atoze ku mukolo fada kwali kuba kuzoleya aba alina kuyitamu. Kati addeyo ayogere addeyo agambe muwozi geno gambe muwozi nti bafusoja bali kubya ddala mwana tetuli bakozi ba ssente Liitojjo bamukubye genda bamukubye genda abaana bakambwe abaana ba people power bakambwe ne mukubeera abakambwe bambi mbebazaako kintu kimu nti bakuumye eddembe n'obuntu bulamu. Abantu abasinga balowooza mbadde bagenda mukuba musindiikiriza tewaliwo n'omu amukutteko ku ssaati y'enjeru egenze ekyali njeru nga naye bamugambye mukulu nga weri kuleese oba ogenda. Omukolo gubadde gwa ambassador wa Firebase abadde unveilinga ennyumba ye era bw'atunayita omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeerawo ng'omujulizi nga bambi atuuka ku kkula lineeno lyasobodde okubeera ng'atuukako neera ne Nubian ndi abaddewo n'abaana ba Foot Soldier abaddewo okubeera nga bafuna inspiration okuva eri munnaabwe era bw'atyo ne Liitojjo bw'abadde asazeewo okubeera ng'agenda ku mukolo tebamuganyiza na kutuuka president genda bamugobye paka mu nnimiro abaana bakambwa mwana akwongerezaako ekigambo n'owulira nga embeera etabukidde ddala. N'okubabuuzaako bassebo ne bannyabo nti mugyebaleko emirimu gye mutuusaako engalo. Omwana oyo gwe muli mu kulaba mu maaso gammwe ye mwana muwala Sumaaya alina emyaka 12 gyokka egy'obukulu. Omwana oyo abadde asoma pulayimale yakuna. Yafuna obuzibu bwe yajjiira mu nnyumba ng'omuliro gwava ku kando oba akataala ke bayita akatadooba akawakisi ke yali atadde okumpi n'akatimba k'ensiri ne kakwata. Omwana oyo mwana muto ate wa buwala. Bakadde baffe nsaba nti omwana ono ekizibu ekyamutuukako tukwatire wamu tumuyambe tumutaase mu buzibu bwalimu nga mukadde we bwe yafa tumufuukire bazadde be tumuyambe bambi. Bagamba oyambanga neiba n'akeesa kubanga omuliraano gwokya bbiri wadde tomumanyi n'omuwa ku lwendo lw'amazzi. Bambi n'obuwombeefu obungi nsaba mwenna bantu ba Mukama nga tetusosodde buli alina kyonna Katonda kyamulungamiriza nakyo tuyambe ku mwana muwala ono. Ne bwe kiba kitono bambi muyambe kubanga kamukamu gwe muganda ate agali awamu ge galuma ennyama. Mwana muwala ono asaba nti akasente ke tuli mu kumuyambako bagenda kumutereeza feesi bambi addeyo asome bamutereeze n'ekifuba kubanga ekifuba kino kyakosebwa nnyo era bagenda muteekako ekiraka kwoteeka n'engalo z'omulaba ezagongobala emikono bagenda mutereeza bamukole plastic surgery feesi ekifuba n'engalo byonna bitereezebwe nga kono kwe kasente mwana muwala kanoonya mu bantu. Bakadde baffe tubeebaza buli ali mu kuyamba mwana muwala ono buli alina unit gy'ali mu kumuyamba. Mukama akuddizeewo